Sindi yakaddiwa. Sindi mukadde. N'ennyimba ayina ntono. Naye kati Sindi lwaki tewasigadde yeegayaza n'oyonsa omwana? Sindi wakazaala olukata olukindo eri kutukira ku stage Sindi. Ng'oli mu ntalo z'abawala abaana abato. Shiba alina kuvuganyizibwa Spice Diana. Sindi wakaddiwa. Sindi wakaddiwa naye oganye okuva ku mulengo. Kati ebyo bisambi byogenda kunamira ni Sindi. Omukazi ow'olukindo eyazaala kedda. Naye lwaki abantu we muzaala temuwumulako oyina bbaawo kameramani wo gwe wawasize gayaza. Kati Sindi oyinza competinga ne Shiba. Oyina nnyimba ki Sindi? Shiba ye muyimbi asinga hits bukyanga Uganda etandika. Wenna okaddiye oweddewo. Ntunulidde Sindi okaddiye. Sindi otave mu ntalo z'abaana abato. Kati olukindo weruyukira ku stage. Sindi wakamala okuzaala bakugambe mulago wummula. Sente kizoononya Sindi. Watandika okuyimba nga Shiba muto akyalina mu primary. Naye abantu bannanga abantu temukaddiwa mmwe. Ekibuze mu Uganda people don't want to retire. Netunulidde omukazi Sindi yenna akaddiye entamatama zigudde namu. Mbona ayagala tukunamira. Sindi jangu ng'oyambadde ebiwanvu. Totulaga bisambi byo bya mukazi yazaalako. Ne Sindi nononya kamubaka. Dama ba Victoria University mulimba. Sindi yakaddiwa mulete Spice Diana. Bana abantu bawumula okulitayalinga. Kati Shiba gwawalana ayina ennyumba emunyonyo. Osula gayaza. Kati ogenda tuyimbira ki Sindi oyina ennyimba musanvu. Mukira skisongo olodizi golo digenda mu afirigo. Lwaki togenda mu afirigo? We wali bakadde banno. Mutuleke nammwe. Kati Sindi olukindo eri kutukira ku stage. Abasawo munabagamba muti. Nze abasawo bangambye mulago omukazi eyakazaala takunama. Olaba Shiba ne Sindi bazze bakole exchange eyebigambo press conference manye sente weziri. Nabagamba Victoria University yateekamu sente mpitirivu. Osegeera. Nenga Shiba asinga Sindi. Ekyo tomberewo nga mukimanyi. Amusinga yit. Okitegeera. Amusinga yit. Amusinga sente. Shiba mugagga nyasula munyonyo. Abamanyi polotize munyonyo bwezigula. Mwaba baboogera. Munyonyo si buli musiru nti asulayo. Manya abamu temutegeera bulungi. Oyinza ogamba ngamba mpigi njogera munyonyo. Nenga tujja kunyumirwa nnyo music waabwe. Kubanga Shiba ina hits nyingi. Ajaba kuba muziki lukoba ku lukoba. Nkwanyulira company gagadde eyitibwa Jona Pages bano nga bavuddeyo okuyamba abali ku mawanga ag'ebweru ne bana abali waneno mu ggwanga lyaffe okubeera nga bakuzimbira ennyumba ey'ebirooto byo nga bakozesa ssente ezaabwe bano bakuzimbira ennyumba okuva ku musingi gwe kasito bangoyina ettaka lyo bakutwala process by process step egwa gye bakulaga then oluvannyuma gwe n'osasula paka ennyumba yo olwegwa ne bakwasa ebisumuluzo byo wayagala okukwatagana nabo osobola okubafuna ku nnamba eyo eyitawo wansi awo mu bugambo oba osobola okugenda ku office zaabwe ku Batia Chambers ku Parliament Avenue. Jona Pages bano bazze kutuwonya bupangisa. Jona Pages bagenda kuwonya abafere.